Bwe lwali bwe luti mu mwaka gwa 2024 musajja mukulu ono Tanansi Mayanja atemera mu Jobu 37 nakira mukyala we n'amutemako omukono oluvannyuma lw'okufunamu obutakkaanya. Tanansi Mayanja nga mutuuze ku kyalo Kalunduka mu ggombolola y'Ekibingi mu disitulikiti y'e Bukomansimbi nga bagalidde ejjambiya yalumba muganzi we Babirye Namutebi mu nnimiro gye yali agenze okupakasa n'abaana n'amusaba amuwe essimu gye yali amugulidde ng'amuteebereza okubaako n'abasajja abalala abaali bamuganza. Ekyaddirira Mayanja eyali abagalidde ejjambiya mu busungu obw'ekitalo yakakana ku Namutebi n'atandika okumutematema amajambiya ag'enjawulo era okukkakana ng'amutemyeko omukono ne gugwa wali. Wakati mu kavuvuŋŋano kano Mayanja era yakira muwala wa Namutebi eyali agezako okumutaasa Maria Goreti Nasuna n'amutema engalo kumpi kuzikutulako ne feesi olwo nno ye n'adduka. Ono nga wayise ennaku yeetwala mu ddwaliro ekkulu e Masaka okwetondera kabiite we wabula nga yenna abunye ebisago mu bulago era ab'enganda za Namutebi baatemya ku poliisi e Masaka yasitukiramu n'emukwata. Mayanja akawungeezi k'eggulu yaleeteddwa mu kkooti n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako e Masaka Herbert Asimwe n'akkiriza emisango egimuvunaanibwa okuli ogw'ogezaako okutta n'okutuusa ebisago ku Namutebi ne muwala we kyokka n'asaba kkooti emubeerere ya kisa emuwe ekibonerezo ekisaamusaamu nti kubanga naye emisango gino yagizza mu butamanya. Omuwabi wa gavumenti Caroline Namuwenge asinzidde wano n'ategeeza kkooti nga Mayanja bwe yayonoona obulamu bwa Namutebi olw'obuvune bwe yamutuusaako nga mu kiseera kino takyasobola na kulabirira baana be bw'atyo n'asaba omulamuzi okuwa Mayanja ekibonerezo ekikakkali ng'agamba nti tasaanidde kubeera mu bantu era ng'alina okubeera ekyokulabirako. Kino kiwayiriza omulamuzi Asimwe nga tannawa nsala ye okuva mu ntebe ye okujja okwekebejja obuvune obwatuusibwa ku bantu bano ababiri. Oluvannyuma asazeewo okusindika Mayanja mu kabula muliro akulungule y'emyaka 18 ng'agamba nti obuvune bwe yatuusa ku mukazi ono bwa lubeerera. The convict is sentenced to 18 years imprisonment. Not, I would have sentenced him to maximum, which is life imprisonment, but for last minute remorsefulness, I find that 18 years is appropriate. Muno omwana gwe yatema ng'ataasa nnyina kabula kata amutte mbwera ng'omwana omuto yamwonoonera obulamu bwe. On count number 2, I find the sentence of 7 years sufficient. This is due to the degree of injury caused on the victim. The two sentences shall run concurrently. Agamba nti emyaka 18 gye mumala okubonerera n'abalala okumulabirako wabula n'asaba abatamatidde na nsala ye okujulira nga bwe baba baagadde. Yes, anybody is disappointed with this my sentence, you have a right to appeal within 14 days from today when I have sentenced you. Ku myaka 37 gy'alina w'anaavira mu kkomera ono ajja kuba ayingidde emyaka 5 n'okusoba.